okusookera ddala njozayoza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu Musota Sseggwanga okuba nga awezezza emyaka 3 mu gumu ng'alamula Obuganda. Ffe ng'Abanyarwanda tuli basanyufu nnyo era tumwebaza ebirungi byonna byatukoledde nga community y'Abanyarwanda okuviira ddala ku bajjajjaabe Bassekabaka abaasookera ddala enkolagana ennungi ebaddewo wakati w'eggwanga lyaffe ery'Abanyarwanda ne Buganda okutwaliza awamu era nga abadde omu ku bantu b'okulabirako nti ayagala Abanyarwanda nga tabasosola era nga asosowaza Abanyarwanda bonna we bali nga tebabasosola ng'abantu be mu Buganda. Era ekyo tukimwebaliza ddala. Tusaba Katonda Namugereka amwongere emyaka mingi asobole n'okuba nga amusuusa bulungi obukosefu bw'abadde nabo era tumusabira emirembe, tumusabira obulamu obulungi. Mukama amwongere era ffe ng'Abanyarwanda tuwera nti tetugenda kumutiiririra mu nsonga zonna n'Obuganda, titujja kubeeranga wamu ku nsonga zonna eziriwo mu Buganda, ensonga ssemasonga 5 okulaba nga era Buganda esigala ku ntiko. Mwe ng'Abanyarwanda biki bye mwenyumirizaamu mu bbanga ery'emyaka 3 mu gumu banku byonogolayo bye mwenyumirizaamu nga community y'Abanyarwanda eri Obwakabaka bwa Buganda? Ekisookera ddala mu myaka 3 mu gumu Magulu Nnyondo abadde atulonda mu bifo eby'enjawulo. Yasookera ddala okulonda Deputy Speaker era omugenzi Mukama omwoyo gwagweyo ekyumula eky'emirembe Dr. Jose Majeke, era bwe yali awummudde ng'avudde mu bulamu bw'ensi n'addamu n'asiima n'annonda okukiikirira Abanyarwanda mu lukiiko lw'Emmengo. Ekirala nti mu puroguramu zonna eza Buganda Abanyarwanda babadde beetaba mu puroguramu ezo directly. Kalibeere Tafaali, wabeere puroguramu Mwanyi Terimbwa, Buganda tesosola, buli weegenda mu kitundu kyonna etwalira wamu abantu bonna abali mu Buganda ng'abantu ba Kabaka. Era tumwebaza okubeera nga abantu baffe babeera ku mwanjo, abamu bali mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze mu bifo mwe basangibwa wano mu Buganda. Ekyokubiri, Ssaabasajja abadde avaayo lumwe okuvumirira bannakigwanyizi ababadde bayita ku mikutu mitabaganya bantu oba social media nga bavuma Abanyarwanda, era n'avumirira ensonga eyo ey'obusosoze, ensonga y'okwawulayawula mu mawanga. Ekyo nno kintu kikulu nnyo kubanga emabega wetuvudde social media ndowooza mubadde muziraba nga zaali zavaayo abantu abakozesa olulimi Oluganda era nga beeyita Baganda ababadde bagezaako okuvumirira Abanyarwanda nga balaga nti be basinze okutwala amataka gaabwe, be baagala okutta Kabaka, be baagala okusaanyaawo Buganda. Kati naffe ng'Abanyarwanda kituwa amaanyi nti Magulu Nnyondo atwagala nnyo era netutunuulira abo bannakigwanyizi tibabeera balina ebyabwe bye baagala okukola ki okuggusa. Bwe kiba nti Ssaabasajja Kabaka avuddeyo n'abasiima mu ngeri eyo n'abawa n'ebifo eby'enjawulo, kifaananyi ki
kikiwa eri communities endala mu Uganda ku side eri Abanyarwanda oba oli awo n'abantu abalala mu ngeri y'okusosola amawanga? In fact alaze ekifaananyi ekirungi ekisingirayo ddala okuba mu bantu abakugu abagunjufu. Abantu ekintu ekimu ekireetera amawanga gonna okulaakulana kwe kubanga abantu batunuulira enkulaakulana etali best mu mawanga mu kwawulayawula abantu mu mawanga, naye ne batunuulira buli muntu yenna yenna nti ekintu kyonna kyonna kyakola kisobola okwongerako ku nkulaakulana mu kitundu kyonna kyonna kyabeera alimu. N'olwekyo bw'otunuulira Buganda actually ng'ovudde ne ku Ssaabasajja n'otunuulira bajjajjaabe n'abazadde be, omukwano gw'Abanyarwanda gubaddewo okuva edda n'edda. Era juzi wano we twabadde Namutamba ndowooza wawulidde history gye bayogera ku nsonga za Buganda n'Abanyarwanda. Abanyarwanda actually bo nga Buganda yabaaniriza nebateeka mu ggwanga lyabwe era nebawa obutuuze. Era amawanga agakola Uganda nga Buganda yali ku ntikko nga kingdom yali ey'amaanyi yali eyina Abanyarwanda ng'abatuuze. Abanyarwanda abo bonna bonna abaali mu Buganda baleetebwa nga na Uganda ng'abantu abava mu Buganda. Era kiswaza nnyo nti mu kiseera kino ekya 1995 Abanyarwanda waliwo bannakigwanyizi abakozesa olukujjukujju okujja Abanyarwanda mu constitution mu kawaayiro 10 awo, naye constitution ya 1962 eyakola eggwanga Uganda, Abanyarwanda bajja ng'abantu b'omu Buganda era ng'abatuuze abalala bonna bonna abali mu Buganda. Era amateeka ga Buganda nga kingdom gaali tegasosolamu muntu yenna yenna. Kati kyenyamira okubanga abantu abali abatuuze mu Buganda ekiseera ekyo olwaleero mu 1995 constitution n'okutuukira ddala kati mu bintu ebigenda mu maaso nti wavuddeyo abantu abaagala obbafuula emmomboze era abagwira abatasangibwa wano.